Kigambibwa mbu Chosen Beki munange bakoze okukyala nengo okukyala kuno tekwakkiriziddwamu bannamawulire ne kwo okwanjula munange kwa Desemba Desemba kwo okwanjula munange kugenda kubeera nga akubaawo okusinziira ku mawulire getuli mu kuba nti notufunano ku News Spark channel muka video Chosen Beki kataddeyo ku mutimbagano ku TikTok account ye avuddeyo ne yeebaza omwami we Ssekajja n'alyoka gamba nti yebale kumukkiriza waddenga munange enneeyisa ye ya kyana kito bw'akola ebintu eby'ekito okitegeera n'okumukkiriza n'abaana be okitegedde nno mukwano bwetweyongerayo eggaali yino munange bagiyisizaamu Ronald Mayinja yavuddeyo n'alyoka agamba amawulire twagakwadde olunaku olw'eggulo n'alyoka ategeeza nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'agenda okuddamu awangule okitegeera era n'akuba ebituli mu protest vote ey'aba NUP okitegeera kaakati nno penge avuddeyo n'abeera ng'ate amusabula kyamukoze akibadde kikambwe osaana obeere ng'ate omwerabirako agenda kuwangula ebitundu 98 ani agenda okuwangula Museveni Kaguta agenda kwongera ebitundu 98 bavuganya bagenda kugabana 2%. Mayinja ekyo kijjeewa tunuulira mission gye bakoze mu myaka 5 tusembera wano nsembedde buli abantu ne bakutuma ne bakuwa emyaka 5 baba kusuubiramu strategy ezigenda okujjako gavumenti n'ogamba nti giri emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwe tuti libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeri wano waliwo kino ne bagamba nti kale kati emmeri ezzeeyo baba kulindamu ebipya mu gine 5 gyomaze twaleese ekipya ati uleva ku kusaaga kati ebipya protestive vote Mayinja ekijja si muntu protestive vote etya ate wakanoolya amen ngowulidde myaka gy'oyimbidde wandibadde otunulira ku mikwano gyo gye wayimbanga nagyo mu bbandi entegeera yaabwe n'ekitiibwa kye balina mu bantu ennaku zino oddeyo emabega matako gwe ojjukira ekitiibwa kye walina mu bantu omwaka ge wawangula wayimba Afrika bamutunzi so ne kuogwo omwaka walondebwa okubeera omuyimbi eyasinga oba elya mu bannaabo eyasinga mu bannaabwe mu Uganda omwaka okujjira olya Palm Award wayimba Afrika bamutunze omanyi nti gwali omuyimbi asinga okwagalwa bukedde webasebase kuli mukazi yenna abakola mu kikuubo bawusigala baweereza amazzi mu paaka bakazi b'abanno ogenza ozinye mukazi wa Namwandu Wamatini Anguma omusiizi obulwadde ogenza ozinye bakazi b'omusajja yafa gwe bayitaga Fred Maiso oyo mwazinanga babiri yafa amazzi naye ogajje ku Maiso ogatambuza ofunye akakazi bagayitaga Aisha akwebage kamaama k'abaana kali okanyalwanda okasiiza amazzi muzadde obwana busibako milime bonna butambula buwuguka kikyentegeeza ebizibu byensomye ebyo biyinza okuba bitono nnyo naye ng'ate bya bulijjo si kirungi mu nkyenyumirizamu bankusikirira naye ngamba wandibadde ova ku bizibu ebyo bannayuganda obaleka ne balonda lwaki njogera bwentyo lwaki njogera bwentyo omusajja gw'oli mu kumanyira wali okola embaga wano wanoonya mu bakazi bonna b'osiiza amazzi wanoonya mu Uganda yonna onoonya omukazi ali kuweesa ekitiibwa ku mbagayo wakubira Bobby essimu nga weetaaga akwazike mu mukazi w'omulungi omubalagavu gwe bayita Babby era Babby tujjukira bulungi nnyo nti yali metroni w'embagayo nimbi si Babby nawe Aisha wali osiiza amazzi jjukira ekigere kyewalwala wakijja ku Fred Maiso Maiso buli omu amumanyi bulungi nnyo nti niwayogiranga yafulumanga amasira mu kamwa naye nga mwazinanga amasira omaze ozina amasira olumbye omukazi w'omusajja gwe bayitaga Wamatini Anguma Namwandu omuzinya amatako agumya akasolo omuzinya amatako kakati
kutunuulira nendaba omusajja ebintu byayogera today ne kopyalinga n'omusajja yayimba nga mu Afrika bamutunzi ne bagula omwoyo gwe bino ebintu binkaali amaziga kati Museveni akutumye oddemu obeere ng'ogamba abantu nti agenda kuwangula olemesa abantu okusuula akalulu gwe Uganda gy'olimu muganda wange ebintu bino byennyamiza okimanyi Vigi Family kasaawa zino akusinga obuganzi kuba kati ensonga semasonga azimanyi Figi oba kapeki grenade bakusinga entegeera onoonya sente zigula mpale mwatugamba nga muli bagagga era waliwo omusajja ne bamuyitanga Miles Lwamiti mwamuwanga sente ku WBS manya ku UB wa WBS nawa listi y'abasajja abagagga yakulembezanga mu aba Eagles nti mulina zi woteeri zo zaalagawa naye wadda muntu nga kamiliyoni nti gavumenti yaziwamba oba kubanga amagaga olina mbe mubugagga kituufu kino Miles Lwamiti mwamuwanga kakyali kale wekibanga kyali kituufu gw'omuyimbi yali asinga obugagga wali mu listi y'abazimbi abali basinga obugagga ebisire bwenti yabangamu kakati sebo miliyoni yaze embuuza bw'obanga mu listi eyo gwe wali asinga obugagga kuba mujjuga zi Forbes ezafulumanga Uganda mu bulo yali asinga obugagga oyo Mataku oyo wante bw'obanga obugagga obuwangaliddemu okutuuse n'ekiwalaata omeze n'envi mu Mataku kiki ekikutuuseko okubeera ng'osabiriza otukyole mungi nyofe n'ekikuwogeza kibina ebintu byogera eby'ekisiru bambe noonya mmere ya leero onoonya ssente gula ddagala olina okulinnya ennyonyo genda okyusa omusaayi era byonna byonna tebikutunza nsi eyo gye walangira ate ate baagigula olaba wetuli ebintu by'oyitamu these are choices you made in life tebirinaakukko kakwati na munnayuganda abonaabona ng'ekizibu kyoyagala kukyusa musaayi kyetuva ebuzibu bwaffe tugamba twagala bannaye judicial society ebeere ng'eyongerwa obange bagitereeza nti omuntu nga mufumbiro wabazze ng'alina bamuyimirira ng'eteeka limukkiriza okuyimirira bamukkiriza yeeyimirire yakyali mu Uganda tagenda kudduka olwedde yalina newe yeesimbi ne passport bagirina tagenda kudduka bw'oba onoonya migalango oba sente za budomola ffe tugamba nti ebyenjigiriza biri mu mbinabina abaana baba bagenda okusoma ebiseera ebisinga batambulira ku mazzi ku bifigi abamu bagwayo n'okugwayo sinakindi bannakazadde bagwanga mu ddwaliro gye bazaalira bafabulikanako byebizibu byaffe byebigenda otulonza naye obuzibu mwemu okuba miitingi mwaba tumazeeko abaana baffe olina mutemu singa Museveni gumayingi oli mutemu ogusinga Museveni olw'ensonga olina obwana bw'emakerere bw'ozopange bwetweyongerayo ensonga za mirembe kw'ossa n'ensambya tezinnaggwa oluvannyuma munnange lwa Balista Timo okuvaayo n'abeera ng'ate abalangira mbu tebannazaala okitegeera nno abwate we yavuddeyo n'abalangira kati abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate aboogera ku nsonga eno bangi bavuddeyo ne bavumirira ekintu kino ne balyoka bagamba nti abantu bangi abastrugglinga abantu bangi abayita mu mbeera y'okunoonya omwana kaakati nga tekisaanidde nnyo okuba nti n'omuntu omubuuza azaala ddi kale katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano mulekera okubanja mirembe n'ensambya kuzaala ekiseera ekituufu ekiba kituuse nga bakuzaala bajja kuzaala Allah waba yabategekera nti bajja kwezaala mu baleke bajja kuzaala banange ebintu ebyo mugamba bantu mbugundi tozaala nze nali ndabyeko omuntu gwe bagambye nti tazaala naye omwana yakaaba ne yeewana obutwa n'afa wallahi yedda kubanga pressure yamusuukako n'agenda n'agamba maama we ekirabika olina kyewankola olabika wansiba ndi mutu kyovola basizaala banange temudamu kuteeka abantu ku pressure nga mubapiika abaana mubaleke mu nsi muno teri muntu atayagala mwana naye bw'okolaba nti tazadde osanga biba biganye ola agambye nze kati noonya mwana wakubiri yabula okitegeera ate bajagamba nti Shadi oyagala entalo kansirika nedda ebintu ebirala kale mubivume banamwe naye ekyokuzaala temukibavuma teri muntu yali akeddeko ku makya nasaba Katonda nti abeere mugumba
kimanyi naawe wawasa mukyalawo nga tokimanyi nti oba munaazaala n'okuzaala mwalabiraawo gwe singa mumanyi abantu kaweefube gwe babeerako okunoonya omwana ng'agaanye mwalivudde ku bantu okimanyi nti abantu bakyusaako ne ku siteero ne batandika okwezina kabuzi balabo baana ayinza okufumita kuna baana abantu bajjawo n'ebitanda ne basula ku ttaka bannange muve ku mirembe muve ku nsambya. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Calvin Kayanja wuna avuddeyo n'asekerera Bobi Wine. Calvin Kayanja ye yasalawo okuba nti nno munnange alaba bibi byokka mu kibiina kya Nuupu, ebirungi byo tabyogerako, naye katubere nga tumukuwa. Kati leero kamuvumeni naye mbanziza musango ky'okupositinga principal nze yamuggyako amasanyalaze mwabadda mu comment section okuwemula abantu lwaki temujoyininga musajja wammwe n'atuuka okuwuubira empewo n'atuuka okusiibula abantu nga bali ku byabwe bulijjo mugamba mbawa bye bampeereza vidiyo eyo nze agyerikodingidde Bobi Wine atuyiseeko nga tuli kasaaluuni ne bakyali bange ne kati kyekikujje mu Morocco okusiibula obadde osiibula kiddala Bobi Wine Kambabuulire bantu bange mu nsi eno saasira abantu aba omuntu eyalinako essente ne zimuggwako omusaasiranga n'omuntu eyalina amasanyalaze ne gamuggwako naye musaasirenga nnyo era nze principal musaasira simwewuunya kuva mu Moroka kuvaayo kusiibula mpewo bitooke mayumba talaba wadde omuntu naye asiibula oba omukono bagulookinga simunenye ebyo yabimanyiira luli abantu baali bamuwagira naye nange munnange simanyi kyamutuukako principal abantu abayitako nga bali ku byabwe bakyala basigala mu mayumba gaabwe tubadde kasaaluuni neŋŋamba abantu bano bulijjo banneekwasa nti mbawabye sitamanyiiko kati bino nze abyerikodingidde principal wuuyo ne bwe munanvuma siina musango gwenzizizza kuba waapodetiza principal teguliyo. MC Katz munange naye si musanyufu ku ngeri Kasuku gye yakola mu story ya Brian White. Brian White jjukira avaayo naye muligunya n'alyoka agamba nti teyandibadde Kasuku okuba nti no munange amusabula bw'atyo okitegeera nno kaakati MC Katz avuddeyo naye n'alyoka agamba nti munange mikwano gisigala mikwano. Story eyo ku birungi Brian White mbu bye yakolera Kasuku Kasuku yali tasaanidde kuba nti no agikola. Bino byonna yabyogeredde ku channel ya Saimo. Kenza ina Grammy yogera kwekyo tekitunda umanyi n'abantu bano nabo influence nze direction ya ezo zireke zonno yagala zitwala bazitondera gwe zirekere mbozi mukati kwa bote bayina mbozi na Brian White tebaziryako gwe buli akana jono kakanura onozikolozo onozimalayo kunsi ojja kukyawogana n'abantu ula sente zotagenda kumalawo ne bazikuwa kikutiya kiramu ogenda ziteekako mu lubuto ne mumatu ne wansi w'ebitanda then what obereweka Gino Katende right now the people who had felt is their brother because his presentation is abanga yogera nawe in person that feel like muganda afe n'ava ku mukwano gwe abantu balina feeling eyo ati nkugambye mu muri ku TikTok kwanza ntunula ano mu video wa okirabye era mistake yeyo gendo tuleko n'omusajja omukulu omugambe scenario yeno bw'olaba ki nga kuma italina budde bugenda kulekana nammwe abaana ba TikTok omuli okumuwe mulamu vuma mwana we kwali bajja kutuula ng'eno batuule beegeye kati nze byenjogera nabirudde bulijjo Kasuku tumulabanga lo fit naye sajja nako kankwaka abantu si bangu nagamba muganda nga abantu si bangu abantu bekyuse essaawa yonna niti bajja kujja ku TikTok ya mukina gambye leave this machine for some time. Yes, atera mukwano tugenzeeko ewa Fiye munange ku interview gye yabaddeko ne Makona yabuuziddwa ebibuuzo ebiwerako era twagala tubeere nga tukuwa akatambi kano. Ng'olabika bulungi. Abale kusima. Gy'obadde obulidde.
Badde mbulidde yeera. Yeah. Obadde obuze? Badde mbuze. Kibadde deliberate. Okay. Bikutambulidde bitya ebyo obadde obulidde? Birungi. Manyi makona abantu baba tebakulaba ku TV oba nga tebakulaba ku social media. Okay. Basuuminga nti ebintu tebikutambulira bulungi oba toli musanyufu oba toli, you're not at peace. But listen, mbadde mirembe, I'm happy. I'm progressing in the other areas of my life. Yes, so ndi okay generally nga bw'obuuziza. Mu federation sakala kwogera nnyo bintu bya federation because I don't like to go into music politics. Nze ng'omuntu nina kye nali mpitamu and bwe bampitayo and I joined my fellow artists neŋŋamba nti okay, alright, let me go, be close to them. Naye engeri ba musicians gye balina ndooza ebintu ebingi bye baba bakola nasafuna budde bwogera n'abangi, but listen, bwe nali mu rehab waliwo abayimbi abajja ne bankyalira era njagala nkukakasa nti waliwo eyo abayimbi abalungi ennyo. They are so human and they are so good, they've been good to me. Waliwo n'abankubira, so ekyobuyambi obuva mu federation si kyetunuulira nakyo tunula because I'm not interested in that part. The interest that I have is support from the people that I call my colleagues. Yes, and I got support from those that I care for and that care for me. Yeah, and I believe n'abatasobola kuntuukako, they were out there wishing me well. So in actual sense, toyina sente ze wali okutteko? Sirina sente ze nali nfunyeko mbusimanya mbu bubuno obuyambi mbusimanya mbu no, never. But I got support from my musician friends. You get? Yeah, and for me support is not necessarily giving me money. Support is somebody getting up and coming to visit me. Yeah, so nga bw'obuuziza ndooza okuddamu bulungi nno. Lwaki osumbuwa nnyo Katamba? Kuzi Katamba agamba musumbuwa akugamba jangu tugende ku video shoot ndi ate nkyebase nkooyeemu, I'm not okay. Omusajja omanyi engeri gyakwagala mufiire. Lwaki omusumbuwa? Lwaki osumbuwa emusikati? Nedda simusumbuwa. Katamba simusumbuwa nti lwakuba ate ye kati he's Mr. Showbiz. And for me, I am not showbiz. Like ngamba nnyo abantu nti I'm in showbiz, but showbiz is not in me. So Katamba wendaba nga tekisaanidde sigenda. Wendaba wekisaanidde nengenda. Kino kyengenda okubuuza njagala ombuulire mazima. Did you quit drugs? Did I quit drugs? Yes. Lwaki ogambye ndi mulokole? Because ongambye oli mulokole kati kitegeeza obulokole tebukkiriza kulimba, tebukkiriza kwebuzaabu. No, sikyetaagisa kulimba mu eyo area. Ekintu ekyo struggling nse nakyo for some years. Yes. But now I'm not using. For real? I'm not. Twasembayo okwogera nze naawe ng'osabye Katamba empeta. Akuteekeko empeta. What went wrong? N'emikolo girudde lwako twali tulina bye tukwataganya kumala mayumba ki. Naye Katonda atuyamye ne tumalako bye tusobodde okumalako kati. Budget saagala nnyo ate kkoya abantu basabiriza ate ekirala nina abantu bangi abayinza okumpa ebintu ate bona nyinza okutabatuukako. Kati nakirowoozezaawo ne ŋŋamba naye kati kino okuggwa obulungi ku birthday ye embaga ebeewo yakusasulira. Sikyajagala empeta. Omusajja akulwisizza nnyo ku mpeta kati owulira wagikooye. Nedda setaaga mpeta kubanga bangi wano wabweru bambadde empeta naye ate nga tebali mu bufumbo. Ate bangi bali mu bufumbo ate nga tebambadde empeta. Omusajja wamukyayira ddala kutuuka ku eryessa tinempeta tokyagala gikuteekeko emisikati ku byakoze. Makona nze setaaga kwambala mpeta kati gwe kumanya nti ndi musanyufu ewange. You dig? You understand? Setaaga. So ring terina kye defining kyeka nali nkyali muto. Nali nkyali muto. Wagisabiranga? Naye kati nkuse. Oba omusajja wamukyawa weekwasa kukula? Nedda. Actually, labayo kankubuulire. Even if today, because I know very, very soon,
I'll be calling people for my wedding. Watukubyeko ekibate nga tetumanyi. Watukubyeko omusajja omulala nga tetumanyi. Very soon neyinza okuba a few years from now. Are you seeing someone? Are you seeing someone apart from Katama? You guy, don't ask me. Mbulira. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alakwekubira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga, likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi